Soko olindeko Samantha omuyita otya? Kati oyo naye muntu Jacob omuyita otya? Laba noono oyo mwami wange lubuto ki njogera ebyama byonna bagambe mboli mu bafera nanti onsobera okuŋŋambako namataka viri ng'ate katabu onyirira ennaku zino olubuto kye lukukola ani olubuto lunyiriza bannanga olubuto lwa Jacobo ndoza tuzifune nga buli mwaka weerabidde kati ze goli mu kwogera naye nkimanyi mbuto luyina ndowooza obadde ompita Samantha ng'omanyi oli mu kwewaana kakati gweoba okkiriza oba nduyina basirina bwe si gwe nina okukkirizika kasita maama yakikkiriza maama akimanyi ndi lubuto wano teri mulala gwe nsobola kudda okwomberera munnange ndi lubuto olubuto lwa myezi bwe giti naye nedda tukole ekintu kimu ekitu kiri kinamata weesonyiwa amaka ga Samantha kyekituufu geesonyiwe nonyako ewala woyinza okudda ngendewa ekayunga ettaka ddene nanti nankubira ebigambo bino nze namata newooleeta ki newooleeta tractors ne zirima enguudo nooleeta simanyi dreda babiyita batya nooleeta bina byensitulewo ebiti newooleeta zimagulu 10 newooleeta bano ab'amagye newooleeta ki nze teri kinsitula wano naye nga wano oyinawo ki ojja kukitegeera olinawo ki waferafera ebintu byonna yonna n'obiferafera kati mukazi wattu Samantha olimu omalako mirembe buli lwo kyonoonya kipya kyoleeta lwaki toddayo mukomera namata kwasiraba nsonga lwaki oli wano namata twali twakuwona oli mukomera nkuwadde gabuwa wali kutekonevaano namata ogenda kweleetera ebizibu nanca nange kanjogere nga woyogedde gano nkuwa gabuwa siina gyendaga sivaawo namata bagenda kukusiba olunaku lumu bagenda kuva muze komera ndimanyi